kati bino bijjawo bijja mwala bakuyitani Uganda shadia obiraba tosoma osomera n'olwaliro olunaku lwasomero ate oli mu kusomba sukulu obeera ne maama ate taata obeera nabate kati otambula olunya sukulu ate ng'oli mukyafu musajja abeera kati ono sukulu omutunda akati sente za sukulu ako zino zikolamu ebakuwa nezikola sadira akasente zasomba mu sukulu ako nga bw'omulaba azitwala waka ne bazikozesa taata takola kati gwe okola bo bali 8 muli abaana 8 kati baganda bo bali waka nabo tebasoma mama akola muleke kati gwe akola sene n'ozibali bakikola kakati kyoganira bakumamawo kyoganira bakumamawo oyina emyaka 10 bulijjo oyitawo wano olumanyiwo wano kati ogenda kukomawo ki nontwalako ewa maamawo kati onajja nkulindire wano wayitawo kulaba Ongete Foundation onajja nontwalako kwa maama ne mulaba kati shadia enviiri zino tukutwale tukusaleko enviiri kale kyantugende mu ebyo tubireke wano dala Shadraka akasoko jjomu omulambuze mu ndaaba soko lwali ku busawo bw'okola Shadraka ayina emyaka 10 Shadraka oluddaani naye yali asomba omulabi kali musajja mulungi Presenta mulamba afuwa n'omuleere bamuyita Ddaani Shadraka akasoko gende ojjayo mashini soye tumusala akaviiri mfumere emmere eyidde alye kamere anaabeko tujagala tulabe maama we tulabe wakitasoma ate asomba sente zasomba mu bicupa zawa maama we ne bazikozesa ewaka nebafunamu ekyokulya kati kyembadde njagala soka musoke mulambuze ku bukondwe mukola naye osanga atera okusikirizibwa n'aba atasomba bicupa naye n'aba ng'akola bukomo ate era ayinza n'okufuna omuntu soko amuyamba kuba tasoma angambye asoma naye ate esaaza wandi abadde ali ku ssomero Shadra lwaki tuli ku ssomero kati teeka anoonya za bitabo tolina byonna naye ngaoyagala okusoma kale ebikebe bitereke bulungi bitwale munda leka male okugera ne batooka omuyambeko anaabe namuyamuwa n'essaati